Abekatwe mu disitulikiti Kasese basatira bagamba nti waliwo Goonya ezifuutuka mu nnyanja ya George ne zibalumba ku lukalu ne zitandika okubajjajjabiira waliwo na mukadde Asmatso okubanga akutulwako emikono Goonya naye nga yo esobodde okukwatibwa. Goonya ebadde emazeeko abantu ba Hamkung obwekyusizo kino kisangibwa ku nnyanja George mu ggombolola y'e Kasese ekwatiddwa. Wabula ye ayimbisiwe Joseph wa myaka 55 kye yamutuusizzaako si wa kukyerabira bwe yabadde emutwalako omukono gwe ogwa kkono. Tamizi gatwala mukono nza kutamizi ituuka mu mukono nakadomola mbi nanyoro mizi kakakwasire nkomo ituuka mu kadomola njera ntakadomola kiraka kyankwata kigoye kyankwata mukono kyankwasa mukono kyampara kuntwale ddoro kigwa kisiko kuntadura nyini bodi kurasa vazo batenduru ate kuri do chama kumpede mukono cyane kwa atanyo nazani ngo kanza kubanye abantu mwiwa ayimbisiwe ajanjabibwa mu ddwaliro lya Kirembe Mines gye lyasengulirwa era nga afunyemu agogera naffe nti yabadde addukidde mazzi ku nnyanja. Narga owanyine kadibanza kutamizi oli bakati minkiso minyaza kutuka muntu Goonya yakwata mukono no yampara nempara hara kunsika netwara mudoro nekora ki abataka banyamba banyayo umukono sanga nabucire naje mwirwara amutize kagando namurebira buri debera. Douglas Mugalula ssente wa LC soka mu kitundu agamba akabi kakyali kanene kubanga abasinga amazzi bagajja ku nnyanja. Kyonka kuruga ennyanja netandika kuvaho krokodili zikazitaro kwihaho abataka nebakaguza kara kabasitaroho hati zikarugaye kwihaho ngu omubwire ubuzima ziri abantu abenyi babeire nibakutara nizibakutaza konko kesi zenyingi zibeire nizibakasenyi hano ekikesi netu turozereke yokubanza kwata omuntu kamutaza. Ate ye process tusime takakasa obaddala Goonya ziweddemu kubanga ekwatiddwa ebaddemu yokka. Beera alikirivu kubanga Goonya etwala abantu yo yasigaddewo wano ekizibu kikyaliwo kyamaanyi nnyo kubanga etera okuyitako kusaawa 9 nga abaana bali mu mazzi abaana ne bava mu mazzi ne badduka oluusi essaawa 2-3 z'ekiro ng'eri awo ku mwalo. Bano abasajja Goonya gye bakutte si ye Goonya eno eri abantu wano gye bakutte si ya wano bagijje walala wantu gye baleese wano gye babalaze eno si ye yaffe eno eri abantu wano mu mwalo gwaffe wano eyaffe kyaliwo tebabalimba. Zuma Pontius akulira abakuumi ku kkumiro lya Queen Elizabeth agamba batemezeddwako mu bwangu era bagitutte mu kifo ekyekusifu. We wouldn't want wildlife to attack the community, but in exceptional cases like this we come in to try to address the matter. So the last 2 days our staff was on ground trying to monitor these the movements of to try to locate these crocodile. Wabula abatuuze abalabudde okwewala embalama z'ennyanja naddala mu kiseera nga kino. The most important thing is to be very vigilant because before any attack you will see the crocs coming out showing their head. They see also fast. And the other thing they should avoid is going to the waters at night. And this particular case occurred at night. Byatumusime Gerard, Krasot TV, Omunyo.